Okay, tukwaliriza tukobaza okubanga otegaseko ku conversation yosinzira okubeera ng'otulaba tuli mukono abalaba servant constructors bwe bali nyimwe bali ddala kasitolengera lugonvu ng'ali mu site ng'omanya ensonga zaatabye dda. Tugenda kubanga tulambula omulimo, tulina engineer Mukisa yali kweno site yagikulembeddemu, agenda kuba atubuulira project etambula etya, kyekikolebwa. Nzikiriza okuba nti ebiseera ebisinga tugenda okumaliriza program nga zino nga nawe obadde inspired. Abantu banyiga nayagala dde okukola ekintu ekyo naye oluusi nga nkitya nga ndowooza kizibu nnyo, bakikoze batya, kitute ssente mmeka? Ekikomera kye basiba ekyo kiri ku bunene bwenkana kindi kitudde ku fuuti 10 ku 10. Kaakati nange nina ploti ya fuuti 10 ku 10. Kitutta amatoffaali genkana ki? Byonna ebyo tugenda kubanga tubimanya. Naye ebiseera ebisinga ewali servant constructors omanyi waliwo abasajja abagamba nti bw'okuba ekifaananyi n'okisiiga omuntu bw'alengera ekifaananyi amanya nti kati olugonvu yakikubye. Bw'otuuka ku site ezimbiddwa servant constructors omanya nti eyo servant waliwo obubonero bw'olabira noga nti eyo servant eyazimba. Engeri ya Mukisa tuli naye tugenda kulambula projekiti eno naye nga sofa enyumba sife twagizimba ogwaffe tuzimbye ekikomera. Enyumba yo si yaffe, ogwaffe nga servant gwa kikomera. So kubuuze ku munnayuganda atulaba tuli mukono bayitawo kirowooza njerere mukono. Oli otya? Ssebo muli mutya bassebo ne bannyabo abali ku composition eno servant constructors tuli mukono. Bulijjo videos tuzikola nga tuli mu bifo ebyenjawulo neggulu tuligenda naye kati olwaleero tuli mukono. Yes. Project ya kikomera. Yes. 10 ku 10. Yes. Omulimu guno gwakatwala bbanga ki? Omulimu guno twajja ku lwokuna oluwedde ne tutandika okusima. Ku lwokuna lwe twajjira ku makya twaliko 0 mawaliwo nga bwolaba ebitooke bino ne wano bwe wati twaliko 0. So we started on Thursday last week. Twatandika Thursday last week ne tutandika okusima ne tuzimba amayinja ge mulaba. Kyonna ekikomera kyetooga amayinja. Kyonna kyetooga amayinja ne tusibako beam gyolaba eriko eyo. Ne tusibako beam atwatandise okuzimbako 9. Yes. Wonderful. Ekikomera kiwanvu. Nkyoli ne bwabeera wabweru. Tosobola keera ku makya noga nti akulingiza. Omanyi ngamba nnyo abantu nti nze nnina omuze buli site gye ŋŋendako era bw'obanga olina ennyumba yo bw'ogituukangako gikupa emigere ng'ekyo weeyiikire kutassa obutakuyiikiramu nga mw'oli. N'ettoffaali lyennyini 9 olina okulipa kino 6 inch. 6 inch, yes. Yezimbi. Yes. Jangu tulambule ffenna. So far omulimu guno ekikomera kya 10 ku 10. Wali waggulu wasigadde weeru wagendawo wano wawedde wasigadde kola finishing nakussaako buuma obwo nakuteekako security gadgets oba ateekako babd wires kyonna kyanaba ayagala. tuyite side eno kati abantu bakyebuuza lwaki tukwesa concrete naye lwaki ga 6 inch client ge yabadde ayagala. Client yasaba naye nga ne 4 inch tumukozesa naye watwakozesa kubanga ye client yabadde ayagalira ddala. N'omusenyu omanyi okuyoola oba okaggiisa. Omalawo bumeka 3. Bagala kumenya aliwo omulala naye kati abantu mbategenga wirubaalo buno bagayala bano bafundi era wirubaalo bakutega wirubaalo n'otunka nayo. Leeta nkupakire.
tolinga bano abagenda okusena ebintu nga byebasena tebabisobola. Gundi ali omu. Abalala baliwa? Abalala baabali bayisaamu abamu. Omulala ali eri mabega ali mu kuyoolayo. We muva we mumala? Yes. Era kati wano wagenda kusula nga tumaliriza. Leeta nkupakire. Saagala kumenya nnyo. Ogwo gujja bama? Leeta nkupakire. Naye ako nedda. Kano ka kitiyo kimu ssebo. Kitiyo kimu ssebo. Kitiyo kimu. Kitiyo kimu ssebo. Nze kulaba nakuba ng'omukyanga. Ani zinaleetanga wheelbarrow. Ng'abafuunyi tebakyayagala kukola nange. Nga mbapakira amatoffaali n'omusenyu n'entula n'enywa akatunda. N'atoba nagwo yamanye ne gukala. Kuwa maani ng'amubuuza lwaki okaza omusenyu. Nga kadoga bukuwadde. Okay, kuno okubulako kosimeka. Wano waggulu sayidi eno waliwo wabulayo 3. Twakoze kosimekako 10. Abeera abuze munda. Olw'ensonga y'ekitundu nakirabe nga kiriko bakirerese bangi nnyo. Ngamba wano ekikomera kyetaaga nga security. Jangu kulage n'ebirungi ebiri mu kuzimbisa nayo. Obanga toffaali ga concrete. Gaagano. Obala nti toffaali limu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'obala kosi 10 n'omanya nti wagenzewo amatoffaali go 7. Oli kizibu okubba ettoffaali lya 99. Naye akantu kano nga kalimu matoffaali gaffe agali ordinary okugamba nti kabale muganda wange. Anti obala weddamu. Kati yenjawulo eriwo nti kino ekikomera bwe kiba nga kya wiiki emu. Kitegeeza naawe kennyini nannyini kizimbe. Omulimu ogwo gusanyusa. Otuuka onoga nti nabaddewo oggulo nga bali wansi mu musingi. Kati ntuusewo nga bambusiza bwe bati. Naye gamba nti ozimbise obwo. Obaleka wano n'obasanga wano gonna okuva wali paka awo nze one day wa okuvawo wali ku nsonda wali paka eno nze one day wa awo wali twakozeewo oggulo nga bwetugira n'eri amayinja bwetumaliriza amayinja kati ekikomera kino okuva eri okujja wano tutambule tugende lunaku lumu naye gana amazima tugabagamba babosi obanga okimanyi ezaaleba teziriiwo savanti gireka nti oba olowooza onaakisasula mwezi guwedde nga bagamba tumaze otuyitanga weeziri mu nnaku 3 nga tukwasa ekizimbe kyo ng'otuweesa bw'oweza simanya mwezi gumu bajja kuba bamaze simanya mwezi bajja kuba bamaze mu nnaku 3 kali akasajja kaga twagala sente okay kati wano akoma kuno ku nnyumba nawe tugenda kyambusa line 10 yes okay wano mugenda okay mwakuonyeza yes actually ni client wao ni angambye wow kuno gwe mulimu obusoose okubeera ate saafa nti twagala kola tusiibe ku mulimu kati eno tetujja kuyitayo ndowooza gende twetooloole wali tugende tulabe eri engulu ennyo ekikomera kino kirina geeti 2 kirina ne geeti y'ekyengulu client waffe alina enteekateeka ewandibadde mmanyi okunuza apartment nga tezo zitunudde eri kitegeeza nti ye bw'aba ng'ayise eno nga boosi n'abeera eno abapangisa be babeera eri nga balina geeti eyaabwe era nga beetwala
Siri agamba ati kakati sidda ku munaana ate okuguzaawo landlord omanye tewali kintu kimenya ng'omupangisa okubanga agabana geeti ne landlord. Anti akuyisanga mwana. Kyonna kye muba mugabana kiba kibamenya naye ugaba amasannyalaze. Ekikomera kino lwakibalira amatoffaali gali ameka? Lwakibalira amatoffaali 3,000. Gagenda kumala? Yes. Amatoffaali 3,000. Twayiwawo sino track ey'omusenyu wiiki emala. Amayinja twayiyewo bungi. Amayinja twakozesezza tips 20. Strips 20. Gano aga hardcore. Strips 20. Ate gaba gakyali. Gano jagatwala gasibwe wali. Komera. Kati tubadde tukulaga. Nti client waffe inside behind ayagalawo wasigale nga nnyumba. Tuyinza noga nti tubateerewo gate ebaawula abeere eno eno apartment nayo ebeere eno yokka naye waliyo gate yayo kale tegeeza walimunakakuba wano tugenda kuteekawo namba wali era omunaala mukakubi tugenda kumalirizaawo tutuuke bwe tukoma okuzimba nga tuyimiridde wansi then tugende tukolemu finishing joints. kati wano wankya Yes. kitegeeza ne guno mulimu gwangi. Yes. Wano enkya tugenda kukola wano. Kimanyi nti omugagga atategeseza aleba servant ajesonye oba okyawoza nsonda z'amatiro gaga nti kakati tumaze tubadde tugamba nti kaleba abaana baagala kudda waabwe aye tebaddayo ngalo nsa servant esasula. Servant esasula. Kati wano mwasazeewo kuyiwa akakokoto kano ekisenge ekituule ku mayinja. Wonderful. No si nkokoto njereere mulimu emitayimbo. Bw'oba oyagala saavisi ya servant nga bw'olaba bino obwangu bwabwe bukusanyusa. Ekikomera kino kyonna nga bw'okiraba baakiwa time frame ya 2 weeks of which tezigenda kuggwako. Baakiwa 2 weeks okuba nga kiwedde z'ennaku 14 of which tezigenda kuggwako. N'olwekyo gamba muganda wange obanga ogamba nti ebinyini bye njagala bakole ebya ewange bwe ntyo bwe njagala bakole saavisi yaabwe enkola gye bakolamu gye njagala bakole ewange. Essimu yaabwe kweri ku screen eya Servant Constructors osobola okubakubira n'obeebuuzaako ne bw'oba ng'olina ky'oyagala okumanya. Ensawo za seminti zagenze mmeka? Ezigenda okumala zimwakakozesa n'ezibulayo 8 ekitegeeza ekikomera kino kinene nnyo kikomera kyemaya. Kino kinene nnyo. Great job. Bwe tuva wano tuddawo? Tuva wano mukama waffe gomanyi gye tudda kati gwotugamba ono yatuvuga wamma yatugamba tugenda Masaka tuddayo ku Hillview Primary School egenda situla kalina. Oluva wano tugenda ku kalina za Hillview. Baganda bange beekwate bajja kukolera omulimu. Tulina mani power emala. Servant tebba material. Servant enyumirwa nnyo nga boss gw'otugulidde material. Ffe ne tugamba lebba waffe n'otuwa ne tukola n'ebiggwa naye nga mwebale nnyo omulimu gunsanyusa. N'abalabi basiima. Abalabi bategedde servant. Era waliwo yabuuza nti bulijjo mulidda wa? Banzibanga muli wa? Naye nga kyonna mu kyonna mwebale nnyo. Eri wakyaliyo amatoffaali amala wansi? Agagali munda. Gano gajja kukola wano? Gano gagenda kukola wano. Kati ge tugenda okuleeta amalala. Gano tegamala. Amayinja gano amala tugenda gakozesaawo. Amayinja gano gatwale wali gasale wali. Tukyala engeri gyakyazimbwa. Amayinja gano gajja mukolera. Nekyampola tugenda gasibako wali. Twagala kusiibula bw'oba osiimye omulimu gwabwe webale nnyo webale ddala ba clients abakyaliko pending waliwo ba client bagamba nti bannange mwangamba mbaweemu wiiki 2 kati kiki
twagala nnyo tetuwambagatana bakweta kuwambagatana tetuwambagatana bwe tuba nga tulina emirimu gye tukola tujja gamba nti tujjeewo ate bwe tujjeewo tukoleko ennaku 3 tudduke tukulage nti tukoze twagala tumalirize omulimu gw'omuntu tugute tugende ewalala tugute tugende ewalala bwe tutyo naye nga mwenna abatuwagidde abawagidde servant constructors mwebale nnyo n'ababaga nti mbadde njagala kulaba enkola yaabwe eri etya suubira okuba nti kati servant bw'ogenda ku channel yaabwe ya servant constructors mugendayo musubscribinga ku servant constructors bw'ogendayo ku channel yaabwe ddala beeyogerera olaba omulimu gwe babeera bakoze noga nti yes bano nja kubeesigisa omulimu gwange bajja kunkolera bulungi omulimu gwabwe guli smart ate nga beegendereza abaana batya katonda tebabba materiyo tebabulankanya ate nga bazimba ne bava ku site muzikirize tubaagalize ekiro ekirungi